Okay, nze omukulu Tamaguzi okutuuza olukiiko lwe lumu olutasukka bantu bibiri ng'ono atuusiza olukiiko ly'ekkololo nga mu kintu babadde agamba lwetise ekibuga kyonna nga mbukiyitiridde n'ensimbi nnyingi mu tawuni ebiteesiba bingi bagenda kusalirawo eggwanga lyabwe kakati mwe abalina olw'abatono okigeraageranya otya? Kakati ekisooka nze ne musajja mu Katuliki Obukatuliki y'eddiini esinga obunene mu nsi yonna. Naye bwe tuba tulonda paapa si buli Mukatuliki nti agenda okulonda paapa wabe bakaridinaali be bakola ki be balonda. Kati ffe Abakatuliki tukkiriza nti bakaridinaali balina integrity etulondera paapa asaanidde. Si buli Mukatuliki nti ajja kugenda e Vatikaani alonde ekyo twakikkiriza. Tuba twalibadde tugamba nti ate bakaridinaali abatono ennyo batulondera batya buli Mukatuliki agende wali tulabike nga tuli bangi. Tukkiriza nti ne bwe mubeera bantu bataano nga mulina integrity musobola okulonda quality leaders abasobola okutwala eggwanga lyaffe maaso. Ekitugatta ffe n'abeNRM ne Safiiko Onogola ffenna ekitugatta twetaaga Uganda etambula. Tewali kyanjawulo nnyo kiri awo kubanga olwaleero buli omu atunula ti amasannyalaze gali gatya, enguudo ziri zitya, amalwaliro gali gatya, ebyenfuna by'abantu biri bitya, babavubuka baffe bali batya, tukoze tya. Ffenna twetaaga Uganda etambula. Kati olutalo oluliwo olw'abali abatono ennyo ab'omu boardroom bwe muyita aba boardroom ne bano ab'omu kisaawe, it is integrity versus compromised integrity. Wakati olwaleero bano abagenda okutuula mu kisaawe Namboole ogenda kulaba okuvuganya mu kubba. Ffe bwe twabeeranga n'okuvuganya kwaffe mu kyalo kyaffe Nakaseke nga abalabi b'emisinde bagamba may the best candidate take the day. Naye kati olwaleero mu politics aliwo naddala bano abagenda ekkolo bajja kugamba may the best thief take the day. Omujagujagu asobola okubbira ku layini wali kusimbaawo olina akugaye tuli bana naye ezawo tuziraga bina agambye atya olabye wano boolaba oyinza obayite abana bananga wekulayi naye nagamba tuli bina take it live kati nitokanga nga tuli mu society eri very complicated. Era olwaleero nze sikyanenya BNRM kuba ne bw'otuuka ffe tulina bannaddiini abaali badde basobola okuba ekintu kino baganda yemmwe abantu bebbira ne mugongo wano ng'oli asimbye olina alaba nti ono Safiiki omu Lutamaguzi babiri kintu basatu musiba semuga bataano n'awandiika wali nti bitaano tukyabala nga n'abakulu eri nabo nekibasobera nti bano abaana mu bujagujagu kubanga ffe bwe tubeera eri bagamba mbu AI ennaku zino buli omu yeekwasa AI yakitaddewo n'ebino byalaali tewaliwo AI kuteekawo wali figures. Kakati njagala nze kwebaza abantu b'ekibiina kya National Unity Platform gye mulaga mulabayo kasita muteekawo sanite mu bukulembeze ne mugaa bino ffe tetukkiriziganye nabyo nti yes abantu bakifudde nti kati obubbi kyabuwangwa wano naye ffe tugamba nedda ne bw'oba obbye akakoma akatali kako bakugamba kakole ki kazeeyo with immediate effect. Njagala kukikwebazaako Kyagulanyi Ssentamu waleeta politics of sanity. Tubadde ne bannaffe eno nze mbadde mu parliament kiro kisanye kyange kyakubiri nga baateekawo opposition okukoleramu nga ne opposition naye is business to oppose government ng'era oli akugamba Museveni agende ng'akuyisaako kapyata eri 2026 tuli 2025 naye nga waliwo kapyata 2026 nga mwe temwebuuza nti ate ono aga Museveni agende naye ng'entambula waliwo abakola entambula ye tetegeerekeka naye resources azijja era kyova olaba batadde nnyo nuupu ku nninga yingira iPod wano waliwo obunyeebo olyeko olya ku bunyeebo n'ofanjala naye nga bali bakugamba nti ffe politikisi waffe sooka onziremu naawe
batadde ogambye batadde nupu kuninga nti bw'otayingira NUP tojja kubaawo kati iPod yayingidde ate nayingira era oyo political swakaba amawulire nga lina oyo political swakaba sinze nkugambye bwe bakugamba nti nno nti abali munda mu kisinde tukugambye bayingidde era mwe mwabiwandiise tetubanenya kubanga namwe mufuuyirira zirwana afirire weekuukako ekyoyango osya mu era kyetuva kukyaza wano oli yakugambye NUP ekkiriza okuyingira iPod with the following conditions if fulfilled. afuuyira ezirwana bwe yawandiise abafuuyira ezirwana bwe bawandiise bwe mufuuyirira zirwana ne bawandiise bwe bati mufuuyirira zirwana n'oteekawo wali eri nti kuba omanyi nti ekyo yawe kibuukako ojja kuteeka mu kikapu kyo kati ffe kyetwagala okubagamba bano abagenze abali ekkololo oba muli mitwalo oba muli miliyoni meka ekisooka temwetegeera mwasooka ne mutulimba mbwenaalemu eri miliyoni 18 tetugaaka tulindaako okusimba mu mugongo newakubadde kabaddeko obubbi ennyo obuli ku senior level naye twagenze okulaba obwababuuza abalonze mu bubbi buno babadde bameka tewali mukulu asobola kyaba bagamba miliyoni zabadde 2.5 abalala 3 naye nga bulijjo 19 million members bebalonze oba assumed that is the number of the members of the NRM assumed kubanga abalonze babadde bameka use NRM muli miliyoni 19 mu register yamwe abalonze babadde bameka. We had 12 million people who participated in the elections. That is for the local government. Kakati no ogamba otunulira zino ze mwalonze nga 5 mwongerako 0.3 ku 5. Kakati ffe twagala kubasaba tetulina nnyo kyamakulu kyetubasuubiramu because kati gye mugenze sizoni yakulya era ojja kusanga owulira evvumba ery'essente erigenda okuwunya we bagenda okubeera kubanga politics kati always highly commercialized buli mukulu ajjayo kyajjayo n'awaako n'abacompromising obwongo muvumirira ab'omukyalo eri ero si wano bamuwa batya akasabbooni n'awa lutamagoza akalu bamuwa batya kati nawano ogenda kulaba isimane mane kati ate bajjamu n'endowooza era gye nawulidde mbu buli alina ssente alowooza alina kuba mukulembeze. That's why nti n'atasobola kukiika kubeera mukiise ku lukiiko lw'ekitawuluzi ababeera mu kibuga temumanyi kitawuluzi naye obuvaayo njagala kubeera mukulembeze. Ffe kati kye tubasaba ekkololo gye mugenda please mukendeezeeko ku bukumpanya kubanga n'abaana abato abafu abalaba TV nekitoyogeredde kituufu abakulu tewaliiwo kyanjawulo kubanga ekibatutteyo tewaliiwo nnyo kyanjawulo kibatutteyo kufuna bifo n'abalala baderegisi be mwaleese kufuna ku kasente abantu bali eyo mubaavuwalizeeyo mu byalo eyo nga bw'alaba ku 15 akuyita na yezu waliwo gwe nawaayo emitwalo 5 yali afiira mu nyumba namukyanga era alina ekisaati kye ekyakyenvu mu nyumba ng'ekyakintu kyayamba omulonzi w'omukonstituensi nemugamba nti gina 5 genda kubakunampita yezu nemugamba nasinze yezu nagamba kakati mu mbeera eriwo mu ggwanga nga bwe lifaanana nga mwakajja okuva mu bubbi buno kubanga ffe tulina ne musisi tutera okulaba omupiira ne bano noono RCC waffe waliwo gye bayita community shirudi community shirudi y'obubbi buli gye muvuddemu kati bazze mu gundi eno eya premier mugenze mu premier league yammwe ey'ekkololo eyo ekigenda okubeera eyo mu premier league mwebale tulaba ono bw'agamba ku bubbi obulimu NRM National Platform nkimanyi bulungi okimanyi waliwo investigations y'obubbi okujja kuba bakasente simanyi oba ne muganda wange musiba amugyeko sente okimanyi bulungi waliwo investigations harassment mu NUP naye ripoota eyo sinnagiwulira weefuluma tewali ajogerako obubbi temunnabana kugijjayo oli wano ogamba ate nga nabo obubbi bwebuli Latif Ssebaggala akyuzinga nnyaza okumuggyako sente omubaka Rosias Matovu yavayo n'akugamba obukadde by'oyogera by'oli mukugamba NRM eteeseresa olukiiko lwayo tabamiruka leero lwe batudde eggulo badde beewandiisa abavudde mu byalo byaffe tujja kumanya enjawulo y'enkiiko ezo nga tusse mu puroguramu.
Kampala ekibuga ennaku zino 2-3 kikeera ku mawulire ag'okuzimba omwala. Yatulabye enjawukana wakati w'omukulu Hamu ne bakansalazi nabo bagudde ebikankana nga balina munnabyabufuzi bwe banenya nti abayingiridde bakansala b'ekibuga Kampala. Kiraba ekyo kigenda kukola kitya, kinaabaawo tekiibeewo, kigasa tekigasa. Ngenda kutambulamu ebyo n'ebirala bannange banaabalabye okumalako puroguramu eno olwaleero. Natwaniriza ennyo mukama waffe ow'ekitiibwa Luttamaguzi Ssemakula Kasana, member wa parliament eyali wa Democratic Party ng'akiikira Nakaseke, kati wa NUP Kakongoliro. Ebyo byamuzaala ne bimutuuse eno. Naawe gwe nga teweeyanjudde kye wali. Noli wa DP. Buuza ku bantu kankulekeraawo. Nzikiriza okubabuuzaako ssebo Mwami Sseruga munnakyalo munnange ne kanso waffe agenda otukiikirira Mukira municipality kanso musinkulamusizzaako ne Mwami Kintu ave waffe Nakaseke ssebo nensanyusa okulaba nenzikiriza luze ku bantu b'Essemuto, Kapeeka, Kasangombe, Nakaseke mwebali kukola. Ennaku zino mbadde era nzire ku kampu Luttamaguzi twafiira omwana yafiira kata, tugenda kubanga tumuziika naye ng'ekisinga obukulu kyensaba mukulu Katumba amala mbadde nzija tuli bubi ekkubo lyaffe eryewo obulenzi Nakaseke Kapeeka waakiri batuyisizemu kigreda nsanze emmotoka ezigenda e Namunkekera mu Industrial Park nga 40 nga zonna zitubidde. Ekkubo lino oba otuuka Mulama neeno Mbasigule wonna wafunye emmotoka ezijja ebyamaguzi mu Kapeeka Industrial Park tokyakwata w'obulenzi Nakaseke Kapeeka. So Jeno Katumba amala tukusaba otuyambe otukwasizeeko mu mbeera eyo gye tulimu. Njagala kusaba ebyobufuzi bitambula mu bitundu byaffe nenzi kyensaba ng'omukulembeze gye tetuyita obuntubulamu. Abantu bangi baweddemu olw'ensa kuba ebyobufuzi bifuuse byakufa na kuwona. We are the same people but different parties. Era nsaba bakama baffe abali mu gavumenti naddala abakutte abaana baffe ab'NUP National Unity Platform mubasumulule. Bannaffe abamu bagezaako okutwawula ku mawanga. Nasanyukidde nnyo ebigambo bya muganda wa Museveni gwe bayita Nzeire Sedrak. Yagambye nti ye abadde yeesimbyewo ne politics of tribes, politics of identity, twali badde tulwana nnyo okumugjawo. Ye abadde agaekyo ekimututte. Nolwekyo njagala okusaba nga ndi ku TV eno ey'eggwanga waliwo obukundikundi bwendaba bweteekateeka wano buffe ng'abasimanyi bavandimwe tuwagira Museveni. Temuteeka bannammwe mu danger. There is no tribe esobola okuvayo negamba nti ffe tuwagira gundi politically. Because eggwanga naffe tulina amawanga gaffe gye tuva era tusobola okuvayo ne tugamba nti kati ngaffe Abaganda tuwagira Kyagulanyi. But we see doesn't make sense. Problems ezituluma tezituluma nga tribes oba mawanga. Tuzifeesinga ffenna nga Bannayuganda. Oba oli Munyarwanda, oba oli Muganda, oba oli Mukyoli, we are all facing the same problems. Kati nva kwogera ku kkubo ly'e Kapeeka Nakaseke abaliyitako Baganda bokka. So tusaba bannaffe mu abantu ba politicians abasinga abateeka amawanga gammwe mu limelight, maybe mwe mulina ebigendererwa byammwe temukigezaako kukikola. Temusiikuula mmeeme z'abantu bali eyo batudde. Temusiikuula mmeeme z'abantu kubanga n'abamu ku mmwe abamu bakubuuza nti ewammwe eruddawa nga tosobola kwogerayo ogamba esimayinza enva gindi kubanga kitaawo bamuziika mu kifo ky'egindi tekitegeeza nti kati nze Luttamaguzi bwe banziika India nti nafugiddewo Omuyindi. N'olwekyo tubasaba temusiikuula mmeeme z'abantu. Sembyayo kano kantu katono nnyo ssebo mukama wange ng'omukulembeze mu kitundu ekiva e Luweero mu kikuleeta Luweero. Mwami Museveni tulabye ng'osasula abateeso, twakulabye osasula abalaŋŋo, naye ffe ng'ab'e Luweero watuleka mu bbanga. Abantu b'e Nakaseke tuli bubi
tuli bubi watuleka mu bbanga yadde mwatugaana okuddamu okukaaba ebyokutusasula naye ne bw'oba tusasudde muntu ssene n'otuwa ku infrastructure tuli bubi mu mbeera y'amasannyalaze ekitundu kyekikuba mpanga kisuubiza amasannyalaze nze kuba kuba amayinja gye wasulanga ekibaala eri ekaasaŋomi ze kuba kuba amayinja ekitanso eri enakaseke ono amanyiyo ono mutabani wa Ginadduli ono amanyiyo ebyo byonna ebitundu byenjogerako lutamaguzi gwe bakuba amanja kati abantu tebakyasobola kwawulawo wa pulezidenti na MP bo bagamba tebakulaba muye lutamaguzi gwe pala n'olwekyo nkibasaba nga bw'otwala keen interest n'oyita abateeso nti babateereyo biliyoni 166 n'oyita abantu mw'omulango mu compensation ffe twabafuula kyemuli mu gavumenti faberuwero nakaseke bitundu abo nakasongola ate tuli bubi mutulese naddala mu mbeera y'ettaka wenzijidde wano ebyalo bina baagala kubisengula mbu banzuddeyo amafuta ewaffe nakaseke ekitundu ky'ennyanja awo banda waliwo abakulu abavudde mu gavumenti mbu bateekateeka abantu mbu bayise mu kiifu musimayo bazuddeyo amafuta naye nze nsuubira nti waliwo olukweseso oba oluyaayiyayi otransfaringa abalaalo be bagoba eri mu mambuka ga Uganda mu baleete wano olwekyo sebo nsonyiwe eno TV yaffe ya ggwanga bwe tuba tuzze wano naye nkugamba nti bw'osasula abateeso n'osasula abalamu si kibi nange sizimba mutima naye jjukira ne nakaseke eri gye wayitanga mu busaka ne Ginadduli ti naffe tulibeere bamu ku puroguramu yo obeeko nekwosuulayo akatonotono abasajja bokuba after all bonna bakaddiye nabo babeeko ke bafuna mu gavumenti nga musiibula onsiikudde badde genda kuntwala okuteeseza ddala nga baletebala kubuuza kankatereke mu bwongo bwange mukulu nkwaniriza nnyo nkulu kintu Moses ava ova mu ofiisi ya national chairman ekulirwa omukyala Namyalo Hadija si ekyo tuna kifo kya byabufuzi kyoliko teweesimbye nawo kiki kasokoddemu abantu babuuzeeko kantwala omukisa guno okulamusa kuba tulaba era n'okwongera okwebaza Katonda nti eggwanga lyaffe akyatuwadde stability ey'amaanyi okulaba nga tukyasobola okugenda mu maaso n'okuzannya ebyobufuzi okulaba butya bwe tugenda okwongera okusenvula eggwanga lyaffe okwakivinga kye tuyita social economic transformation kyekiri ku kipande ekyo kubanga bw'otunuulira leero kye tuli mu kwogerako tugamba protecting the gains olugendo lwaffe lwe tutambudde olw'emyaka 40 luli accountable butya bwe twatandika ne tukwata economy eri less than 5 billion ne tujja ne tusanga economy yaffe eri ku 3 C's 3 T's tobacco tea and tourism coffee copper and cotton aho muzungu yatuleka era omuzungu teyatugambako nti osobola okukwata ebyennyanja n'obyexporting ekyo yakitukweka naye omusajja ono gwe mulaba twasaba nti tava ku main nakkiriza mu bugubi n'agamba nti Namyalo kye munsabye kalugire kino kye munsabye kale n'abazzukulu bwe bakye bagamba nzikiriza kanzije nnyongera okubawerekerako okulaba nga tutwala eggwanga lyaffe mu kye tuyita social economic transformation goolo yaffe tugamba nti bwe tuprotecting against zino kubanga Honorable Lutamaguzi leero bw'ava ewaffe Bulemezi simanyi oba gye yasuze naye luli kyatukaluubiriza ng'omuntu osobola keera n'ova Bulemezi n'otuuka wano essaawa zino naye essaawa zino tutambula border to border in one day nga tutuuse ekyo tukiyita gain essaawa zino omuntu otambula mu Kampala ne weeyagala there is gain irrespective of some level of criminality etandise okujjamu because of the generational changes essaawa zino bw'otunuulira Uganda to exporting about 17 to 18 products ng'eggwanga tewali yalowooza nti omulembe gulituuka nga ebyobugagga byaffe eby'omuttaka nga gold bye bisinza okutuddiza ku economy naye byonna tutuuse tutya wano President Museveni yagamba saagala kuddayo kulaba gold gwe batwala nga tali refined abantu ne batulwanyisa Abamerica ne bakola ki n'agamba that is my decision as a president and it is again now kubanga lwaki it creates jobs eyongera ku muwendo gw'abantu baffe gwe bafuna nga batuta ebyamaguzi byabwe ebweru kati ebyo byonna tubitunula tugamba nti omusajja ono tufunye gains zino naye tuzikuumye tutya kyokka mu kukuuma Honorable Lutamaguzi ne Kanso Musisono bagenda ne bagamba nti ze zino gains ze bafunye obwedda ndaabalaga enguudo oluguudo ludepreciatinga oluguudo lwe baakola emyaka 5 tolusuubira nti lugenda sigala nga luli kyekimu depreciation naye mu byonna nga tutambula tugamba nti gains zino okuzikuuma tukola ki Mwami Seruga bw'ogula benzi nga ya bukadde 8 it's a gain but how do you protect it ogenda gireka ku street era bw'ojja wano kakasa ogiteeka ewali security kati security eno are the measures you do to protect the gains
abasinga babadde balowooza bwe tuga protecting the gains tulinga abawindize up but it is just the beginning, it's a continuity. Temunakumaliriza ate twamaliriza ki? sooka oleke mukodomi wange amale okubuuza ku bantu osimbudde nkyeneebaza ku bakulembeze abali wano bw'obeera netutamaguzi n'omufuna obulungi bwoti aba asimbudde omala muyimbiza kugasooka oyimirire tumale okubuuza ku bantu bamaleko kali noona abadde asimbudde gains protecting the gains ekipande kya president kiriko layini emu bwete naye nga nkulu nnyo ogenda bituddamu wano nga Musisi George amaze babuuzaako naddala abantu beekira neyanza sebo abatuwuliriza era batulaba mbalamusizaako nnyo sebo twebaza mukama atukuumye natusanga tukyali balamu sebo mukoddomi wange ava mu kyalo wadde kyafuuka kibuga era nuupu n'ekitwala ekyamityana eriwo ewaffe eriwo yonna bwonna eriwo mwemanyi nkulamusizaako nnyira nkwebaza okutukyaza wamu n'abakulu bano omukulu ono jjajjange Matovu yava edda ku main awamu ne kojjange Ssemakula ono yava dda ku main ate agenze nayogera ku kipande kye nekinzijukiza bano edda nga bw'oba oyagala omuntu atakulabanga kwedda twandika mubaluwa getwandike nga ba penipos omuntu gwoteraba nkone nga muwankiganya babaluwa nga bwakusaba ekifaananyi ojja akafaananyi ng'okyali muto n'omuweereza kati bakubye ekipande nga Moses ali bwe yakula abakadde bonna bagenda bajjayo bya alubamu ne baleeta ekyemyaka 10 mabiga kyebataddeko naye nga ssebo njagala okubuuza ku bannakira municipality nakulugulu twabaddeko mu Buyogerere division eyo mu Buto omanyi bano bantu abayita mu kira babuza kira y'okungu omwami Moses kintu gugamba kintu talimu yadde Matovu akatono bwe kati nze ndi jjajjaawe naye muntu weruweero omukulu akyogedde oli mukulu alanyiza ebyeruweero ono wekaddunda ekapeeka nakaseke mutabani wali Haji Abdulu Nadduli kintu ono n'abalala abayita mu kira balowooza mulowooza nti kira ekungu ebuwaate enajjera naye twabaddeko eyo mu geto ebyonizi geto nga tunoonya nga lutamaguzi byakaaba naffe tukaaba bagiyita kobokeeyo abantu baayo bakaaba nfuufu twakusindise onunula abantu baayo ekira tugenda nga bwolaba naawe bwonyumye mu red n'ekira bweri mu red ne Uganda bwenyuma banegamba bannayuganda ebibiina by'obufuzi abakulembeze ab'NRM bakeera ku makya ne bajja mu kala y'eggwanga ne bajjamu yero ne bagamba bo ba yero aba UPC abalungi ne bakeera mu kala mu gundi y'eggwanga ne bajjamu red ne babikomyawo abantu babitwala kati aba nupu ab'amaanyi ne bajja ne bagatta eya UPC gyali eggyeemu eya red ne bagamba nayo yaabwe ne bajja ku kikonde eky'abakadde baffe ekya DP ne bagamba nakyo kyabwe ne tubaleka tunakikolera ki naye ate FDC bwe yatwala obugalo bwa CP nga tebabwogerako era Kyamuzi yakaayanako anti bagamba singa kubya gwokutte buza ku bantu okwebaza nti mbadde sikulaba nk'omusaati myufu wano ng'okubiriza puroguramu owoomye nnyo era abantu baweereza obubaka nga basiima Seruga mugambe nti ne wiiki ejja ayambale naye nga wiiki eno Sebuka katono nnyo tufunye amawulire agatali malungi okuva mu kooti naddala ku basibe baffe abasibe abakitadde nno balaba puroguramu eno nakugamba bagiraba olunaku lweggulu Masaka kooti yagambye okusaba kwakweyimirira kw'abantu baffe nti wadde mutuukiriza obukwakulizo bwonna naye emisango egibavunaanibwa gino temusaana kuyimbulwa olw'emisango egibavunaanibwa ekyo kyajja kusaba okulala okwava mu kooti y'e Kampala nga bagamba nti abantu basibe abava mu kooti masho zino kooti tetubalinaako buyinza wadde nga kooti yemu eyimbudde abalala aba kooti masho okwali ne muganda wange Aaron Kiza lawyer so tulowooza nti esiga eddamuzi ate lireme kwegatta likole waliwo omulamuzi omba Mutegonda Ntenda ali ku Court of Appeal yagamba nti omulimu gw'omulamuzi yenna kuzza bulamu mu ssemateeka tusuubire nti abalamuzi bakyakijjukira ekyo
balime kutunuulira nti bwemba ndi acting judge kakati ate confirmation yange ejja mwezi 6 banalaba batya nga nyimbudde di mutwe bakole ekirayiro kye balayira okulaba nga bassa ekitiibwa mu ssemateeka nga bwe bakuba ekirayiro ekyo. Nsanyusa okukola mukoddomi wange bali kujja era Shafiki Nsubuga RSS wa Kampala omutuusi wa leeti owa Kampala Central mulinda amaaso gandi mukubo njagala jatugatteko ojja mukiikirira nga gwomukiikirira naye kasogenda mu kirango sinabagera ku ya Kampala nyagera ku ya Kampala naye kansooke ebyabakulu ab'NRM baliko ne Kampala oyo Kampala lindako tumaliriza ekirango ky'abaana ab'NRM kololo bamufudde yero yenna abantu enkiiko zammwe zitambula zitya ezo mu bufunze era zinaggwa ddi tugende mu maaso kati mwami Seruga ekyo tokubye kirango oyogera ku matters of national importance ekyo si kirango kubanga ekibiina ekisinga okuba n'obuwagizi mu ggwanga ate nga kyekiri mu buyinza bwe kiba nga kirina activity gye kikola it becomes a matter of national importance wangi that's why gwe ng'owamawulire okitunulidde n'ogamba nga ndaba ekibuga kya yero nga ndaba ekibuga kikyusa agambye kololo n'ekibuga kyonna kya yero sookomawo kintu sookolindeko mala okugjawo baka bulungi okenkwakaganya oyogere ala mwami Seruga weetegereze nnyo akabonero kafe ak'ekibiina ky'NRM emblem it has green it has blue it has red neero mwali era kyova olaba gye tali yennamyalo ezolaba ng'akozesa kala ezo abasinga ne bagamba kati ate agenzi batandise bya nuupu naye nga tebamanyi kyama kyetusinziiramu we have a ground kati bino byonna tubiraba bava mu ffe which is okay naye conference ezigenda mu maaso olwaleero tugenda kuba nekyetuyita National Executive Council National Executive Council eyo etuulwamu ba sitting member of parliaments etuulamu ba incumbent ba regional sec members okugeza nga chairman Mukula vice chairman wa Eastern jangu wano mu Buganda Honorable Kiwanda Suubi jangu mu Kampala Honorable Sinye Katongole jangu otambula regions ez'enjawulo ate jangu kuba chairpersons ba district kati abantu abo bonna okwetoloola eggwanga bafunya accreditation olunaku lwejjo era olunaku bwenjogerera essaawa zino batandise dde okutuuka entebe mu State House okusinkagana chairman we yaconveniza olukiiko naye kansi eno eyina emirimu gyayo egy'amaanyi it acts like a standing committee of the national conference kati eno erondoola okulaba nabana abeesimbyewo abaseeke yeba secondinga nti bano bali vibe okuvuganya mu kibiina kyaffe netunuulira emirimu gye zitambula nti balina proposals ze baagala okukola recommendation zigende mu national conference kubanga byonna bye tutambula mu kibiina amateeka gaffe emirimu gigenda kutambula tutya ebifo bigenda kutambula butya budget egenda okuvaayo egenda faanana etya this is the National Executive Council tetukera bukezi nti abantu bakedde ku makyena mu etambudde there is a procedure how we do our business era kansono leero bweggwa olunaku olw'enkya ate tutandika okugenda mu maaso nekyetuyita okwaccrediting ogenda mu meetings ez'ebyokulonda abavubuka tulina okubawa flag okimanyi bulungi ku NRM abalema lwe bavuddeyo that's a special organ abakyala lwe bavuddeyo abakadde nabo bafunye respect ku mulembe gwe NRM kati obwo nno obukulembeze tubuteekawo era nga tukakasa nti balina okufuna flag they have to participate abantu beerondera abantu babe baagala si boardroom meeting nga bwolaba mukulu wange ono bwakolewaabo ne chairman wange Honorable Lutamaguzi manyi bo batula mu ka boardroom meeting ne bagamba Serugono agenda nebitwagala anaatuvumira mu 7 yo katumwe flag ebyaffe tubizze eri bantu naye bwe bwakeeredde olwaleero yesterday tulina kye tuyita consensus mu kibiina era ababaka president yabagambye mutuule mu kubaganya ebirowoozo nga chairman w'ekibiina abasobola okukanya mukanye why do we waste resources ne mutuule nga mmwe abanaagamba nti bo basazeewo kwesimbawo yabawadde okutuuka essaawa 11 ez'olunaku lw'ejjo nti leero National Executive Council eno bwetuula abalemeddemu ajja kubayisa bagende bavuganye okusinziira nga bwe baagala naye ono kyayogerako Honorable Nzeiro gamba nti withdrawings it was out of consensus mu boardroom batudde nga bo abavuganya ba competitor ne batula ne bagamba nti naye bwotunula ebigendererwa byange bye bino ebigendererwa byange bye bino era ne bavawo nga bakanyiza nti kale ku lw'obulungi lw'ekyetugoba cause NRM tutunulira
what is our problem? We don't look at the who question. Bino byolaba nti Mpuga avuddeyo ayogera ku kino, now is taking up the position of mukulu wangu we baba ino mujjawo. It is a who question. Ne waffe tulowooza what is our problem? If Mwami Seruga oba Mwami Lutamaguzi asobola okugenda n'akola bulungi ekizibu kyaffe kisolovinga, we line up behind that person. Kati olwo tutte olwa national conference unatuula ddi? National conference tujja kutuula ng'ennaku z'omwezi 27 lulukola ki okutuuka ku nnaku z'omwezi 28. Olukiiko olwo luli elective era lwe lugenda okulonda bamemba ba Central Executive Committee. Olukiiko olwo lwe lusalawo ne lugamba nti amate recommendations ezavudde mu lukiiko lwa leero tuzikkiriza niziga kati zigenda kufuga mu NRM. Olukiiko olwo lwe lusalawo yenkomeredde ya buli kimu. Kati abavudde mu kyalo ewaffe bazze babadde mu luno olusoso lwa NEC kati bagenda kuddayo ate bakomewo olwa NEC lwa leero. Naye ng'ekibiina tukimanyi nti tuba n'enteekateeka nti badelegates baffe bwe bajja tugenda kubasuzaawo. Badelegates baffe bwe bajja bagenda kulyaki ng'ekibiina kyonna bwe kifaanana. Era enteekateeka weeri kyova olaba ebbugumu eriri mu kibuga, olaba Kampala yenna ali yero, era buli bwoyita olaba yero noga ki ekigenda mu maaso, but it because of that big activity of a mass party. Kyekyakimpisizza ekirango nga ntandika nti olina ekirangiro kyogenda okutegeeza wano. Naye kati kineebuuza luno olutandise olwaleero lutuulamu abantu bameka? Olutandise olwaleero lutuuliramu ddala tutunulira abantu abasukka mu 500 plus. Kubanga tulina ba chairpersons ba districts bonna across the country, that is 146 chairpersons. Ne tutunulira ba member ba Central Executive Committee, ne tutunulira ba members of parliament, the flag bearers nabo bitano n'omusobyo. Jangu tudde ku ba district ba sitting councillors abalina flaga zaffe nabo bavayo ne bajja ne beetaba mu lukiiko luno. So it's a big meeting. Leero abantu balinga 3,000. Exactly. Abana tula kululi onaddako banabeeranga 5,000 mwendowooza. Kubanga tugenda kuba ate n'abapya. Kuba okutuuka mu luli oluddako tugenda ku unveiling abakulembeze abapya. Webale. Kati mukulu Musse. To ebbugumu lyagambye ekeeryo lyetula mu kibuga. N'abantu abangi abali aba NRM abali mu town mu biseera kino. Naye bw'ojjukira abaatula mu conference yo yali abantu nga 17. Tebikwasa nnaku n'ola mutima noga nti bano bagenda tukubira yeeno gye bagenda si kuba miggo nti bagenda tuwangulirayo nga bazze b'amaanyi nga balesa amaanyi mangi. Oluvannyuma lw'okuwuliriza akalango ka muganda wange Mwami Kintu era lumu kyetaaga Mwami Seruga ng'omutesitesi otuyitirewo ko ku bannaffe twalinga nabo wano abaagwa mu kamyufu bayasiidindidde tumanyi oba position yaabwe ekyali kuba bayogeranga n'amaanyi bwe bati era wabuza Moses n'omugamba mpozi gwe togenda kwesimbawo kakati baddemu batubuli oba bakyalina position eyo eya mass party. Ekisooka kye bayita mass party lwakuba nti balina gaamu abakwata awamu gwe mugaati gwa ggwanga gwe bagabana national cake nti era kyekiggulu oba egaamu akutte NRM awamu nti n'abo abamanyi nti tewaliwo chance nti bagenda kuyitamu bajja kubanga balowooza nti yeno echance yokka eyokukola ki bwe ne bwe mba ngudde wano nja kufunyinza okuteesayo nenfuna akalimu ka assistant RDC kakati yeyo mass party. Ekyokubiri NRM teddukanyizibwa nnyo nga kibiina, eddukanyizibwa nnyo ku nsonga za chairman waabwe zayagala. Chairman yagamba kyayagala kankuwa ekyokulabirako. Mwami Odoi akulira akakiiko kabaka ebyokulonda waliwo omwami yajja nga ayagala mpapula zaabwa chairman n'amugamba nedda ekyo kyasalibwawo myaka 6 emabega ekyo kikola ki tekiteesebwako naye nejjo seeku bwe yadde etudde badde bayitamu gyoyinza okuyita nga bwolaba kasikiti nti chairman kati n'afulumamu Moses Kigongo n'akubiriza nti chairman tumwenda osinga oba nedda naye nga babo bagamba kyasalwa mu 2019 nti ono omukulembeze waffe okutuusa okufa. Kakati olwaleero kyebayita ekibiina agambye mbu tetusalirawo mu boardroom abadde agerageranya nammwe aba NUP babadde agerageranya nammwe. Kakati kankuwa ekyokulabirako omwami omukyala gwe bayita Shatisi
abadde omubaka we Mawogole Sembabule bagiyita Mawugola ndowooza bwe yali yeesimbyewo ng'ayagala okuvuganya nekita ndowooza sezaala we gwe bayita Sodo baatuza olukiiko lwa famire tusazeewo ate bye yabirangirira yali munnamagye ebiseera ebyo naga olukiiko lwa famire lusazeewo nti Sodo ave mu kalulu kaakati gw'ogamba ffe tula mu bodroom ekavula ate abatuula mu kisenge waka era kyekimu kyati siyagezi najjayo empapula ku luno era olukiiko lwa famire luddemu nemutwega vaamu kaakati sezaalawo kiseera kya sezaalawo era n'avaamu kaakati ono omulala yabadde azze taata omulala nzeire era omunnamagye n'agamba ono teyafunye lukusa tugenda mujja muzeere najja munawulire n'akangaza oyo si yasalawo gye byaggweredde nga famire zeemu nekolaki netuula kyekimu era ne odrekero aboogo ekiona kiddukanyizibwa bwekityo kuba bwe mba nzizenga okwesimbawo odrek yavaamu ojjukira era naye ne bamukage so kaakati kwegamba nti tekidduka bino byonna bye boogera kuyita mu luwalo kaka kino kyogamba ekyaba delegates abangi nti tekikwasa nnakuba nedda tuweera tuli 10 bano bali mitwalo kakati kyenyinza okugambye nti nno bwe babeera bayinza n'okufuna emitwalo ebiri baba baagala basobola okufuna emitwalo ebiri kakati naffe twasabako ku kolola eyo yennyini y'emu twali tuteeka ffenna bijaguzo bya kibiina kyaffe baatugaana bw'oba oyagala okumanya nti nno baani abalina oba baani abayimiridde bwandibadde ogamba kololo nzigule eri abantu bonna mujje mukole ekinammwe mulage amaanyi gammwe so ensonga enkulu si yagamba obuwagizi si buno bw'otunuulira oba okugamba nti tusombye abantu era ne bamala bavaawo awo nga tebabawadde piraawo na ssente zibazaayo oyinza okulaba olutalo olwo kololo nga bakoze eki naye ensonga enkulu gyenga nti ekibaleeta awo oluusi yegamu oyo abakutte nti balina ekittavu ekyaffe ffenna era oli ajja n'agamba kubanga kati okugeza n'ekira ojja kuba badelegate b'NRM abavaayo genda ekira abavaayo genda ekololo naye nga NRM gyeri njagala kwebaza kuba kati gwe oli omukuberedde ebyobufuzi oli looya oweereza abeesimbawo ate weesimbyeoko wenyini okitegeera dates zino mwagamba nga ennaku z'omwezi 15 omwezi gw'omunaana mwali mulina okuveetinga mmwe mu NUP okuveetinga abantu bammwe ne mwongezaayo kati nga 15 ne 16 omwezi ogw'omwenda lwe mugenda okumaliriza okuveetinga veetinga ebadde egenda mu maaso nendoza okutegeeza eyababaka yali yabiri yali okusooka yasesetuka kuva ku abiri tulowooza nti abantu balowooza nti mulina kyemugendeera mu kukikola nga mukikola mwe musembayo bano bamale enneeke zaabwe bamale buli kimu mutuuke wali waggulu nga muveeti nga wasembayo mutege ekitimba kyammwe mugambe eyemulugunya gyagwe wano teriyo sirowooza nti eriyo constituency oba eriyo ebifo byetuyinza ogaa nti nuupu erinze abava mu NRM twetusimbawo ate ffe fe abayinza okubawaku abatafunye eno kubanga sirowooza nti eriyo constituency n'emu gyogamba nti nno nuupu wano eteze kubanga NRM wekusuulira olumunuupu olaba NRM yekusudde kati nga muganda waffe Yasini munnamityana munno kakati nti agudde wali ajja akwate emiti wangi sebo watuusire tujja sooka obuuze ku bantu oyogere kakati ogambye nti kakati oli agudde ajje eno mu nuupu afune gundi so enteekateeka z'ekibiina buli kibiina kirina enteekateeka zitambuzamu ensonga zaayo ekimu ku kyattu kisa ekyo ke kakiiko k'ebyokulonda kennyini nako akaze kakyo kati akakiiko k'ebyokulonda akakakyusa emirundi 2 mu mwezi gumu ko kabaza ki kabaza kulwinda baani abawuliriza mutulaba n'abalabi baffe bali tulaba mukiddemu ekyo mumbulire oba mukitegedde bulungi enkyukakyuka ezo zonna namukulu gye kintu byayogeddeko njagala kweyambisa essaawa eno ku bintu bino ebyekikuŋŋaana zino ezitula wanjalagereko ebyekibuga Kampala wali mu ssaawa endala ey'okubiri so bakamba nga bagenda okuddamu okukwata omuziriro mbenga mukimanyi ntya kubanga under normal circumstances muganda wange RCC w'ekibuga Kampala gwe wali badde oddako okugera ku byenkiiko kintu byayogeddeko ndyoke ensembyeyo olutamaguzi
neyaza mwena abatulaba abaganda baffe TV eno tugisabira omukisa ogw'amaanyi okubeera nti etalaga ebitundu by'eggwanga. naye sooka onsonyiweko bannange mulaba omukulu oyo bwayogera obukakkamu bwayogeza naye bwomanya ebyafaayo bye nga wa ghetto ng'amaanyi gakozesa mu bya ghetto byakolangamu kati simanyi abatulaba mukiraba mutya bukakkamu obutagambikako naye genda mu maaso n'okuteesa. Omaze okusiima bukedde n'ensiima abaganda baffe abali ku pano n'ensiima omuweereza waffe nga sirabidde bali mabega ku kamera amanya n'eddoboozi nga bulijjo Nsubuga Shafik Ali Deputy RCC in charge Kampala Central. Nze no ndi mwensiimu amakya amalungi obulamu obulungi obufuzi obulungi nga tutwerabidde Mukama Katonda of course atuwa omukka gwe tussa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze nno ndi mwesimu kuba nti era mbegasseeko nate Kampala erimu ebidduka kati sipiidi bingi. Jalagatta emikono ku muganda wange oyo ow'ekibiina kye NRM wamu ne baganda baffe bano ab'opposition okubeera nti tulina at least Katonda atulonzeemu mu bangi asobola okujja nti ate tulina kyetugatta ku ggwanga era tubeere bitwogera. Nze nno njagala kutereeza leero ku kamera nti ffe ba RCC tubeera neutral, tubeera b'abantu bonna, tetuba na pate. Of course oba ne gaalubindi lutamaguza nsobola kusekaaseka oba ne gaalubindi of course ezirengera side zonna, so ebintu byenjogera bibaamu dynamics bikwata eno nebikwata nawa neeno. Njagala kusiima nkola ya muganda wange oli gyateesezza bwe kibanga kyekigenda mu maaso kyekyo ekisookera ddala Uganda eno ezimbiddwa ku demokolasiya. Twalinako ennaku z'okudduka emisinde mu Uganda buli omu azimanya famire ezifiirwa bwetutuuka olutamaguzi alunyumya ntoto kuba eruweeruweeru gaali maziga meerere na buwanga. So really ebintu ebimu byakusaaga nti bya mirundi ebiri nti tuteesa nga tuteeseza ggwanga ne tuteesa nga tuteesa ideas. Kati muganda wange oli kanso nze wallahi mulinamu essuubi ly'amaanyi wano mu byayogera tu mu myaka gye naye ebigambo bino nga sinagenda kuteesa ejjereegerero liza pata emabega. Omuntu ajereegerera omuzungu yagamba big mind discuss ideas, middle mind discuss events, small mind discuss people. Nze siyinza kubeera wano nendeeta muntu atayise mu kalulu kubanga it is a contestation. Oli agenda kuvuganya ekitegeeza tusuubira nnamba emu 2-3 mpaka kuki ne 2-26 efirimbi era ejja kuvuga sawa ya Queen auteekawo road block kati gwe tukyakkirizibwa kuyingira parliament, gwe tukyakkirizibwa kukola ki. So baganda baffe bonna abayitamu n'abagwa mbaagaliza mirembe byerera obulamu there is life after politics. Okay. Nga ngasse emikono ku muganda wange oli kyabadde ayogerako Musisi njagala kusaaminga up nti NRM esuubirwa mu ggwanga mu Uganda yonna bajja kubeera abantu 40,000 kwa buli nsonda ya Uganda evuddeyo ki omuntu. Saagala ku breakinga ku lukiiko kikulu kiki kuba olukiiko lwe yalina olubreakinga yalumanya ennyo nze ndi RCC ndi ku security naye nze nsuubira okuba nti ngenda kuhostinga abantu abasukka 40,000 n'ekitundu. Kiki kiraga ekyo? Kiba kiraga nti eggwanga ligenda mu maaso ne demokolasiya ennyinga eyo nti bagikwasizza gundi okubeera nga bali organized nga bali kintu kimu okubeera nti balina satisfaction y'aba candidates pate buli we mujja nga ali sigwosazeewo nga mukama wange sigwosazeewo kitegeeza nti online obukolwa bukkiriziganya obukola munne Katonda yabuwa maathi ebiseera ebisinga okubala ennyo bukwata omusota ne buguyigga wamu collectively ne bugusalamu parties. Bugusalamu parties buli kamu kajja ne kakwatako ki ekitundu. Ndowooza omuganda wange mukyalo omanyi bulungi nnyo naye kasita kamu kafikka tebulya. Kanagamba lwaki tebugamba ono lutamaguzi kalyekakkute ffe tugende mu lutalo lwala nze njosa okukola ki okulya ne spiriti gye bulina bwakakasa obunafu bwabwe. Kati NRM ekibiina kya NRM eno kyasooka kukakasa nkola yaakyo nekifunamu amaanyi. Kyo tekyewulira kyo nga kitandika ebintu ekyo kyefuula ekinafu
nekitufuna amaanyi goono ne idea zaani collectively boji ne bajja ne basharinga victory ku mbaga oba kufiirwa si buli nti akaaba nti tea of love ne ku mbaga bakaaba mu ttima oli n'agamba yalekawo omwana wange awasizza oli n'olabanga naye azze ku mbaga naye ng'akaaba maki gwe nogaita tears of love ate ng'era tuziika tufuna abantu abakaabira ddala naye nga bakwenya buki bukwenya so parties kikyenzigamba mu Uganda this is a multi party system kyetulina okukkiriziganya nti Lutamaguzi alina kaalina okwogera nga kituufu kakoona gavumenti naye aba akwogedde facts ezigenda ekkooti gyagenda okukambalizaako anyume ku mukolo ogwo kyekikulu nze ebiseera ebisinga ngamba Lutamaguzi ono nti alina wisdom Katonda yamwazika okuba nti asobola okufumiitiriza naye mu kufumiitiriza okwo tayisangawo nnyo buli oyisawo obulango bw'abakama abo puroguramu ekola ki efa kati kanso oli kanso osukka kanso nokuze naye asukka yava ku point omwana we gwe baweerera nadda ku kino omusajja ayogedde facts ozikoze ki akumenyemenyedde gwe menya ebibyo eby'omu nnyumba bemukola ki byemwesibira mu nnyumba nemukola ki tulazize kwogeraku enaale safiika tunajja kwogeraku bali ku RCC taata wanyise so tumalirize kuba njogera ku byankuŋŋaana ezigenda mu maaso nozoogerako nga za kibiina ekikoze biki byogeddeko byonna byobadde omenya naye mbadde njagala kikomya wano kuba njakiwa Lutamaguzi kiteeseeko ŋŋende ku kya Kampala nkiweeko essaawa endala emu ekyomwala katugita gwa Hamu omwala gwa Hamu ne Kampala ya Hamu nga bwefaanana tugabidde soka oyimirizaako kangende Lutamaguzi wekiteebwa njagala osooka okuteesako kubeereko nkiiko zino ezitandise eza NRM ezigenda mu maaso ekkololo n'awala olwaleero okumalako wiiki yonna nekyeboogerako ekigambibwa nti ewo kati gyova kati gye wakatuuka gyoteeseza kati oli wa Nuupu ddala tekyali kuwebuzaabuzaako n'akatono nti eyo gye mulina ababaka abatuula mu lukiiko olulinga olunene olulinga olwenane mu lwana b'abantu 225 erimu ina abantu 160 be basalirawo eggwanga lyonna kyekigenda okubuuza wangamba 17 ogenda obatwalako nteebereza bateebereza onotuukira ku Shafiki ng'ogamba tulina 9 twogere ekituufu bali bameka gwabuuza bali bameka wagambye 17 wagijeweyo kati kyembadde nkusaba abatuula mu lukiiko tabamiruka olwa NUP bali bameka nedda ogambye mwatuuza 17 gwe nga mwanjuzi gunsinze nenkimenyawo kati njagala gwe ombuulire bali bameka olukiiko olwaggwa delegates conference eyatuula yalimu abantu 94 abatasukka 2 abaatuula nze omukulu Lutamaguzi okutuuza olukiiko lwe lumu olutasukka bantu 2 ng'ono atuusiza olukiiko olwekkololo nga mu kintu babadde agamba lwetise ekibuga kyonna nga mbukiyitiridde n'ensimbi nyingi mu tawuni ebiteesebwa bingi bagenda kusalirawo eggwanga lyabwe kakati mwe abalina olw'abatono okigerageranya otya kakati ekisooka nze ne musajja mukatuliki obukatuliki yeddiini esinga obunene mu nsi yonna naye bwe tuba tulonda paapa si buli mukatuliki nti agenda okulonda paapa wabe bakaridinaali be bakola ki bebalonda kati ffe abakatuliki tukkiriza nti bakaridinaali balina integrity etulondera paapa asaanidde si buli mukatuliki nti ajja kugenda Vatikaani alonde ekyo twakikkiriza kyoba twalibadde tugamba nti ate bakaridinaali abatono ennyo batulondera batya buli mukatuliki agende wali tulabike nga tuli bangi tukkiriza nti ne bwe mubeera bantu 5 nga mulina integrity musobola okulonda quality leaders abasobola okutwala eggwanga lyaffe maaso ekitugatta ffe n'abeNRM ne Safiiko onogolaba ffenna ekitugatta twetaaga Uganda etambula tewali kyanjawulo nnyo kiryawo kubanga olwaleero buli omu atunula nti amasannyalaze gali gatya
enguudo ziri zitya, amalwaliro gali gatya, ebyenfuna by'abantu biri bitya, babavubuka baffe bali batya, tukoze tya, ffenna twetaaga Uganda etambula. Kati olutalo oluliwo olwabali abatono ennyo ab'omu boardroom, bemuyita aba boardroom, ne bano ab'omu kisaawe, it is integrity versus compromised integrity. Wakati olwaleero bano abagenda okutuula mu kisaawe Namboole ogenda kulaba okuvuganya mu kubba. Ffe bwe twabeeranga n'okuvuganya kwaffe mu kyalo kyaffe Nakaseke nga abalabi b'emisinde bagamba the best candidate take the day. Naye kati olwaleero mu politics aliwo naddala bano abagenda ekkolo bajja kugamba the best thief take the day. Omujagujagu asobola okubbira ku layini, okubbira ku layini wali kusimbaawo olina akugaye tuli bana naye ezawo tuziraga bina agambye atya olabye wano boolaba oyinza obayite abana bananga buli kulayini naye nagamba tuli bina take it live kati nikanga nga tuli mu society eri very complicated. Era olwaleero nze sikyanenya beenaalemu kuba ne bootuuka ffe tulina bannaddiini abaali badde basobola okuba ekintu kino baganda yemmwe abantu obebbira ne mugongo wano ng'oli asimbye olinaalaba nti ono Safiiki omu Lutamaguzi babiri kintu basatu musibana seruga bataano n'awandiika wali nti bitaano nebaga tukyamubale ennaku bbiri mu maaso tukyabala nga n'abakulu eri nabo nekibasobera nti bano abaana mu bujagujagu amwemuyingirire ekisenge kubanga ffe eri bwe tubeera eri bagamba mbu AI ennaku zino buli omu yeekwasa AI yakitaddewo n'ebino byalaali tewaliiwo AI kuteekawo wali figures. Kakati njagala nze kwebaza abantu b'ekibiina kya National Unity Platform gye mulaga mulabayo kasita muteekawo sanite mu bukulembeze ne mugaa bino ffe tetukkiriziganye nabyo nti yes abantu bakifudde nti kati obubbi kyabuwangwa wano naye ffe tugamba nedda ne bw'oba obbye kakoma akatali kako bakugamba kakole ki kazeeyo with immediate effect. Njagala kukikwebazaako Kyagulanyi Ssentamu waleeta politics of sanity. Tubadde ne bannaffe eno nze mbadde mu parliament kino kisanye kyange kyakubiri nga baateekawo opposition okukoleramu nga ne opposition naye is a business to oppose government ng'era oli akugamba Museveni agende ng'akuyisaako kapyata eri 2026 2025 naye nga waliwo kapyata 2026 nga mwe temwebuuza nti ate ono aga Museveni agende naye nga entambula waliwo abakola entambula ye tetegeerekeka naye resources azije era kyova olaba batadde nnyo nuupu ku nninga yingira iPod wano waliwo obunyeebo olyeko olye ku bunyeebo n'ofanjala naye nga bali bakugamba nti ffe politikisi waffe sokonziremu naawe batadde ogambye batadde nuupu ku nninga nti bw'otayingirayo NUP tojja kubaawo kati iPod yayingidde tenayingira era oyo political swakaba amawulire nga lina oyo political swakaba matenze nkugambye bwe bakugamba nti no nti abali munda mu kisinde tukugambye bayingidde era mwe mwabiwandiise tetubanenya kubanga namwe mufuuyirira zirwana weekuukako ekyoyango ossa mu era kyetuva kukyaza wano oli yakugambye NUP ekkiriza okuyingira iPod with the following conditions if fulfilled. afuuyira ezirwana bwe yawandiise abafuuyira ezirwana bwe bawandiise bwebawano mufuuyirira zirwana ne bawandiise bwe bati mufuuyirira zirwana n'oteekawo wali eri nti kuba omanyi nti ekyo yawe kibuukako ojja kuteeka mu kikapu kyo kati ffe kyetwagala okubagamba bano abagenze abali ekkololo oba muli mitwalo oba muli miliyoni meka ekisooka temwetegeera mwasooka ne mutulimba mbwenaalemu eri miliyoni 18 tetukaka tulindaako okusimba mu mugongo newakubadde kabaddeko obubbi ennyo obuli ku senior level naye twagenze okulaba babuuza abalonze mu bubbi buno babadde bameka tewali mukulu asobola kyaba bagamba miliyoni zabadde 2.5 abalala 3 naye nga bulijjo 19 million members bebalonze oba assumed that is the number of assumed
kubanga abalonze babadde Bakuzeemu lwaki owakana? abalonze babadde bameka use NRM muli miliyoni 19 mu register yamwe abalonze babadde bameka. We had 12 million people who participated in the elections. That is for the local government. kakati no ogamba otunulira zino ze mwalonze nga 5 mwongerako 0.3 ku 5. kakati ffe twagala kubasaba tetulina nnyo kyamakulu kyetubasuubiramu because kati gye mugenze sizoni yakulya era ojja kusanga owulira evvumbe ly'essente erigenda okuwunya we bagenda okubeera kubanga politics kati aluzi highly commercialized. Buli mukulu ajjayo kyajjayo n'awako n'abacompromising obwongo. Muvumirira ab'omukyalo eri owero si wano bamuwa batya akasabbooni n'awa lutamagoza akalulu bamuwa batya kati na wano ogenda kulaba is money. Mane kati ate bajjamu n'endowooza era gye nawulidde mbu buli alina ssente alowooza alina kuba mukulembeze. That's why nti n'atasobola kukiika kubeera mukiise ku lukiiko lw'ekitawuluzi ababeera mu kibuga temumanyi kitawuluzi naye oluvaayo njagala kubeera mukulembeze. Ffe kati kye tubasaba ekkololo gye mugenda please mukendeezeeko bukumpanya kubanga n'abaana abato abafu abalaba TV nekitoyogeredde kituufu abakulu tewaliiwo kyanjawulo kubanga ekibatutteyo tewaliiwo nnyo kyanjawulo kibatutteyo kufuna bifo n'abalaba delegisi be mwaleese kufuna ku kasente. Abantu bali eyo mubaavuwalizeeyo mu byalo eyo nga bw'alaba ku 15 akuyita nayeezu waliwo gwe nawaayo emitwalo 5 yali afiira mu nyumba namukyanga era alina ekisaati kye ekyakyenvu mu nyumba ng'ekya kintu kyayamba omulonzi w'omu constituency nemugamba nti gina 5 genda kuba nampita yeezu nemugamba yasinze yeezu nagamba kakati mu mbeera eriwo mu ggwanga nga bwe lifaanana nga mwakajja okuva mu bubbi buno kubanga ffe tulina ne musisi tutera okulaba omupiira ne bano noono RCC waffe waliwo gye bayita community shield. Community shield y'obubbi buli gye muvuddemu kati bazze mu gundi eno eya premier mugenze mu premier league yammwe ey'ekkololo eyo ekigenda okubeera eyo mu premier league mwebale tulaba ono bw'agamba ku bubbi obulimu NRM National Platform nkimanyi bulungi okimanyi waliwo investigations y'obubbi okujja ku babaka sente simanyi oba ne muganda wange musibaamu gyeko sente okimanyi bulungi waliwo investigations harassment mu NUP naye ripoota eyo sinnagiwulira weefuluma tewali agyogerawo obubbi temunnabana kugijjayo oli wano ogamba ate nga nabwo obubbi bwebuli Latif Sebagala akyuzinga nnyazo okumuggyako sente omubaka Rosias Matovu yavayo nakugamba obukadde office ya national chairperson by'oli mukugamba obubbi obuli ewuwe lwaki etagwogerako